Awoluganda Yesu yeebazibwe. Twongera okukaaniriza ate n'okwebaza ennyo Katonda olw'omukisa kwatuwadde ate ne tukuŋŋaana ng'abaana be. Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe Katonda waffe akkiriza okwongera okutulaba okwagala kwe. Mu kiseera kino tuli mu kweteekateeka okusimba era mu kiseera kino olunaku olwaleero mu ngeri y'enjawulo lwe tujjukira nti Katonda atwagala. Katonda atwagala era Katonda olwaleero tumujjukira nti afaayo gye tuli newankubadde nga tufaanana tutya oba tutya naye Katonda y'atwagala. Sande ewedde tujjukira nga yali yamugwa kwa muntu, the fall of man.
Haleluya. Kama hivyo basi. Abashara balina empindi. Waliwo abashara abatalina mpindi naye basigazeewo kwa bbiri batalina mpindi ku mutwe. Naye gwe bw'oyagala ng'osigazi, n'osigazi, 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 n'osigazi. Ne bazibirumulula muweko naye ne zisigamu bakwezi. Kubanga Katonda akola ki? Olw'okutuukira nti Katonda atwagala. Newankubadde nga si ffe tusaanira, abafumbo bangi mwalayiragana n'okutuusa okuba tulitwawukanya. Katonda n'akuwa omwami n'akuwa omukyala muwesi kubanga bangi abafumbo naye nga yeegomba okufunako okugendako ne mu maaso g'akabona aga Mukama yabamugatta naye ng'akirayirira nakifuna. Naye gwakirina yakikuwa. Abantu bangi basulawo bweru ku mbalaza bw'osula mu nnyumba. Abamu mulina n'amayumba nga mulina n'ebiseera ebitasula. Ng'olina ennyumba ng'olinawo n'ey'enfisi n'ogirabira abalala basulemu wakiri munangamu ku ssente. Naye ng'olina amayumba agalala basigaye basula bweru. Kubanga Katonda akwagala mu ngeri ey'enjawulo. Tugenda kulabana mu kitundu ky'ekibuga Kolinso essula 13 okuva ku lugendo olusooka. Nga tujjukira nti Katonda atwagala. Naye Katonda mu kwagala kwe tayagala gwe obeere nga tofaayo. Ayagala akwagale nawe gwe obeere n'okwagala. Haleluya. Abakolinso essula 13 okuva ku lunyiriri olusooka. Wogala gwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba na kwagala ng'afuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaale. Era bwe mba ne munnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okuggyawo n'enzigyawo ensozi naye nga nesiba na kwagala nga siri kintu. Era bwe nsabira abaavu byennina byonna okubaliisanga era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa naye nesiba na kwagala nga siriiko kye ngasizza. Katonda ayagala okwagala okw'amazima. Ye atwagala mu lusozi kye bayita genuinely. Yes, genuine love for us. Kati naffe ayagala tulina okwagala okw'amazima okwa ddala. Ekigambo kyangu bakikosa kukozesa ennaku zino. Ekyamu okwagala okwa ddala ddala okutaliimu bulimba okutaliimu kukuusa. Okutali sugar coated. Nga buwomere tubwerere naye nga munda busabo okaawo Katonda takuyagala. Bw'oba oyagala beera n'okwagala nga kuva mu ggwe munda. Mukama waffe Yesu kyava yafunza amateeka gali 10 mu kitabo eky'Okuva nti yagala Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna n'obulamu bwo bwonna. N'ebyokubiri
okwagala tekwekulumbazza. Okwekulumbaza omuntu oyinza okulaba nga kugamba oli taata awaka naye olina gwe tosobola yadde okulondawo ekikoko nga kigudde. Eri abazadde abakyalina abaana abato batosobola yadde okukwata kisimu nga kuyisaako awo omwana waba atadde kasusu. Okwagala tekwekulumbaza. Omuntu alina okwagala teyeefuula wakitaawe. Okwagala omuntu olwokutaano tukukola bitasaana, tukola bitasaana, kola ebisaana. Ate omwoyo omutukuvu atulaga ebisaana n'atulaga n'ebitasaana. The Holy Spirit separates what is good and what is not good, and He shows us the difference and control what is good. Okwagala tekunoonya byako. Kino kati kigeze ku bafumbo. Omuntu ayinza okugenda n'afuna omwami w'omukyala. Abakyala okusitwalako omusajja tagaggawalako ng'agamba okwagala tekunoonya byako. Muno oba omwagala for worse for better. Waliwo abakyala nga buli mwezi wa buli mwaka anyola. Bw'anyola agenda n'amaseffuliya nga mwana n'amalibirawo n'akuŋŋaanya amaseffuliya, ebikopo, entebe, kabali n'ateeka ku kamotoka n'atwala. Bw'atuuka eyo n'agamba naye wakisidde omwami wange eyitazizi ng'ate atandikawo atandikirawo ng'alaba muzeebuzeebu bw'anyigamu ng'akuŋŋaanyawo byakuŋŋaanya ng'akola kiti. Okwagala tekunoonya byako. Hallelujah. Kama Yesu. Waliwo omwami omu agamba nti muleke essaawa za factory y'abaana nawasa mukyala wa full stop. Mukama waliba asiimye alituwa, bw'aba nga asiimye butatuwa, nga nawasa
tekuggwaawo emirembe n'emirembe. Okwagala kusuubira byonna. Bw'oba kweyagala omuntu omanya nti omanya abaana bangi ababeerawo nga kasita alaba omuzadde ng'atandise okaddiwa ng'anoonya engeri gy'amusenda ave by'obugalo. N'okwagala tekuggwaawo. Omuzadde nga bw'omwagala akyali bw'oteeka okumwagala nga afuuse eby'awo nga takyeyinza. Sigamba nti bwatuuka mu kiseera ekyokuba nga takyeyinza, kino kigenda eri abavubuka. Ti bwatuuka mu kiseera ekyokubeera nga takyeyinza, kati omukwate omusindiikirize osigale mu byobugalo. Agambye nti naye oba bunnabbi buliggwaawo, oba nnimi zirikoma, oba kutegeera nti kubanga kutegeerako kitundu era kulabulako kitundu. Naye ebituukirivu bwe birijja eby'ekitundu biriggwaawo. Olw'ekkumi n'olumu bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto, nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto, bwe nakula n'endenya eby'obuto. Kubanga kaakano kulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi, naye mu biro biri tulabana n'amaaso, kaakano ntegeerako kitundu. Naye mu biro biri nkitegeerera ddala, era nga bwe nategeererwa ddala. Naye kaakano waliwo okukkiriza, okusuubira, okwagala. Ebyo byonna tuli, naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Ti bwe nali omuto nalowoozanga ng'omuto. Bwe tuba tetumanyi, tuba bato mu kumanya. Naye bwe twefuna obuyinanyizibwa, tukula mu kumanya ne mu kutegeera. Kati obanga leero twongedde okukula mu kutegeera okwagala, tusuubirwa okuleka biri bye tubadde tutambuliramu eby'okubeera abato mu kutegeera okwagala. Tukole nga abakulu abategeera okwagala kyekuli. Agambye ebisatu bino: okusuubira, okwagala, okukkiriza, okusuubira, okwagala. Ekisinga byonna kwagala. Bw'oba ng'olina okwagala, ebirala byonna bisoboka. Osobola okwagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna, n'omuweereza, n'omukolera, n'omusinza mu mazima, ne wejja kuba Katonda abalala, n'obeera nga okola byennyini, ofuba okulaba ng'okola Katonda by'ayagala. Abantu abaali bayigiriza ebya relationship, omwami n'omukyala. Omuntu oba ng'omwagala osobola n'okumuwa ekyapa. Oba ng'omwagala osobola n'okumulaga mu bazadde bo. Ekitegeeza nti okwagala kikulu. Tubeere n'okwagala, okwagala kwe tulina nga kwa mazima, nga kwannamaddala, nga tekukyukakyuka. Okwagala eri Katonda aye n'okwagala eri bantu bannaffe. Nga tetusanyukira bitali bya butuukirivu, tukola bitasaana mu bannaffe, wabula tukole ebyo Katonda etuweesa ekitiibwa. Mbasabira nange nga mwegesabira kubanga
akasamehe